eggwanga li DRC litaaguddwa entalo okuli okutawaanyizibwa obubinja bw'abayeekera okuli aka M23 abayeekera ba Allied Democratic Forces ntala hamwe n'obubinja obulala ekyongedde okuteeka eggwanga lino ku bunkenke n'embeera ya ddukadduka. Ababaka bakiikira ebitundu ebiri ku nsalo za Uganda n'eggwanga erya DRC bali kuno obugenyi obugendereddwamu okutema empenda okutebenkeza ekitundu eky'ebugwanjuba bw'eggwanga erya DRC era bano olunaku olwali basisinkanye Sipiika wa Parliament Anita nga babadde bakulembeddwamu munnaabwe Rambat Mende asabye Sipiika okukozesa obuyinza bwe okwongera okuwagira enteekateeka ez'okuzza emirembe mu DRC. Et pas seulement repousser vers d'autres sanctuaires à l'intérieur du Congo, car cela ne résoudrait pas le problème. We affirm that the ADF criminals who pose a threat to both Uganda and DRC must be eradicated rather than merely displaced within the Congolese territory. Sipiika abasabye okuwa ekitiibwa abantu bonna abakulembeddemu enteekateeka ez'okutebenkeza ekitundu eky'ebuvanjuba bw'eggwanga eryo okuli omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni ko ne bannamukago ogw'amawanga ga East Africa. President Museveni has always sung the issue of peace in the region. And if there is a president that loves peace and wants a united Africa, that is President Museveni. I am going to pass on the prayers that we will discuss, the issues that we have discussed regarding bringing back peace in DRC Congo. Sipiika agamba nti Uganda ne DRC kumpi ba Luganda nga talaba nsonga lwaki wabeerawo obuteesigangana. We are one Africa. Nous sommes un seul peuple africain. And one destiny. Et nous avons une seule destinée. We will continue interacting and seeing a way forward. Uganda and DRC with the dialogue. Et je voudrais vous dire entre le dialogue entre Ougandais et Congolais. And cooperation will work towards resolution of the conflict in DRC Congo. Alambise nti wakozesa obuyinza bwe okuwagira enteekateeka ez'okuzza emirembe mu DRC n'okusingira ddala ebitundu ebitawaanyizibwa abayeekera. As Parliament of Uganda, you have our unwavering support. Vous avez notre soutien total. Towards supporting you to end the conflict. Democratic Republic of Congo gye buvuddeko yeegatta ku mukago gw'amawanga ag'ebuvanjuba bwa Africa wadde nga bamu ku bakulembeze mu ggwanga eryo bazze bavaayo nga beemulugunya wamu n'okulumiriza agamu ku mawanga mu mukago guno okuwagira abayeekera abatawaanya eggwanga lya DRC. Bino bijjidde nga abajaasi ba Uganda be bamu abali mu ggwanga lya DRC okufufugaza abayeekera. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina, Parliament.